Nkulamusinzaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Ensonga y'emmwanyi nno erinnya enkandaggu. Yuuno eremesezza erinnya enkandaggu eremesezza ne Sipiika Anita Among okudda ewaka ku butaka olw'okweraliikirira. Okusinziira ku bitambulira ku social media platforms ezisinga, kigambibwa nti Sipiika Anita Among olugendo lwe yafunye olw'okulinnya ennyonyi yalulinnye lwa nsonga Abaganda yadde bamukaayidde ku nsonga y'emmwanyi kwe kw'obulankanya. Mpulira nti kati ali mu conference bw'alonze ne vice chairperson owa conference gy'abadde agenze, naye ng'ebyo byonna byonna bagamba byakwebuzaabuza lwa nsonga ya mmwanyi. Kakati okusinziira ku babaka bo bagamba ekirowoozo ky'emmwanyi kiviira ddala wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, kubanga tutegedde bulungi nti yavaayo ne lipooti eraga ng'agezaako okuleyiminga nti emmwanyi yagituusizzaawo ye ne gavumenti ye, naye nga balimi bo bagamba nti aleme kwekwasa nsonga y'emmwanyi yava dda. Era omuntu asinze okukubiriza abalimi okulima emmwanyi ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, ssaako n'abataka, ssaako n'okufuna ensigo ezibayambyeko okuba nga batuuka awo, okukubiriza ennyo n'amaanyi gaabwe ge bataddemu ennyo ku mmwanyi. Era bagamba nti beewuunya nnyo abakulu ba gavumenti naddala Sipiika Anita Among eyajja nga talina ky'ayina, tamanyi ne Paalamenti gy'atuddemu nti yazimbibwa ku mmwanyi zibayigganya. Bavuddeyo abakungu bangi nnyo nga bakaawu ne bagamba ekitongole kye baagala okussaamu emmwanyi olaba kiremererwa embuzi ezaali e Karamoja zonna ne zifa, kati ate tukigattemu emmwanyi. Ne bagamba nti ku luno basanze balaba baleme kubawa katwa kubattira bya bulimi byabwe. Bwe baba baagala bo basigale mu nte zaabwe, teri ajja bakuba ku mukono, naye emmwanyi bagirekere abagitegeera. Babadde bakaawu nnyo, kino ekireetedde ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuba nga atiisatiisizza mbu ababaka abasinga aba Paalamenti nga w'atagenda kubawa kkaadi ya NRM ku kalulu akajja aka 2026 singa tebadifendinga ensonga eno kugiyisaawo ey'emmwanyi. Kati ne twebuuza, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alowooza ababaka ba Paalamenti balina kuba nga bakolera ye oba balina kuba nga bakolera ggwanga? Omubaka yenna gy'oli olina kuba nga oweereza ggwanga, tolina kuba nga oweereza muntu. Kati ne bakutiisatiisa beeramu akategeera, otegeere ensonga ki gy'ogenda okuwaayo. Ekintu ky'olwanirira kigenda tutusaawo eggwanga. Kati bino ebintu mubeere nga mubitegeera nga mubimanya. Naye bwe njogerera, Sipiika ye ali mu buwanganguse oluvannyuma lw'obutambi obumukwata, eddoboozi okuwulika ng'agamba Abaganda making sure nti nno tebafuna nnambaazi ku nsonga ya mmwanyi, nga kyo kiraga nti nno ensonga yatabiseemu n'obusosoze bw'amawanga. So emmwanyi eno okugireeta balina kye batagetinze kuba bakimanyi emmwanyi esinga kulimwa wano mu Buganda. Ate balaba Abaganda bangi bagagaalidde nnyo mu mmwanyi, balaba bagezezzaako baavuwaza naye tebaavuwala. Kati ensonga ne baginoonyezaako ne balaba nga kirabika obugagga bwabwe busiibukira ddala mu kulima mu mmwanyi, kati ne baagala bafunze okulima. Abantu bano ewaabwe balima amatooke, teri yali avuddeyo oba kuteeka gundi yaabwe mu agriculture industry. Buli kimu bakikola kyere, naye kano akantu akatono ke twasigaza naffe okuweereramu abaana, okukola ebintuntu ebitonotono, nako bawulira nga bakaagalako kubanga be bakafuga nga bakateekako control. So tukubiriza ababaka baffe ekintu ng'ekyo temukiganya kuyita, mwongere ddala okukaluba. Oli tava eri n'abatiisatiisa nti agenda kubawa kubamma kaadi. Kaadi si nsonga, wabula ki ky'oteekeddekedde eggwanga lyo, ki ky'otaddewo kye tunaakujjukirirako, y'ensonga esingira ddala amakulu ennyo.
Mikwano gyange mubadde bawuliriza balungi nnyo, mbaagala nnyo era mbategeeza nti mwebale kwekuumira ku mayengo ga UG Updates TV. Wabula gwe atanakuba ng'osubscribinga, genda mu maaso subscribinge tusobole okukuza channel eno, tusobole okuba nga tulwanirira eddembe ly'omuddugavu. Tulebe nga tulwanirira eddembe, tuteekewo enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mbaagala nnyo, sharinga, commentinga, subscribinga. Tuva ku UG Updates TV.